wabaddewo ensonga nyingi nnyo ebibadde biyitingana mu wiiki eno gyetugenda okuyita okusimusulamu mangu ekisooka wabaddewo ba MPs okweyongeza omusaala baye 40%. Wiiki ewedde wali oyomba parliament exposing omusaala gw'abakozi ba State House. Nakugamba nti what is the purpose? Baali baagala kukola kikutuswaza baatwongezezza kati beeyongezezza. Yes, kye baali bagendera kugamba nti Museveni yabwasasula abakozi be. Ekyokubiri kutema mu bakozi ba State House. Ekyokusatu kugamba nti ebiri mu ggwanga takyabimanyi kubanga ne Ssebaggala yavaayo edda asasulwa. That's what the purpose. Beeyongezezza okyogerako ekyo. Beeyongezezza batuufu bakkirizibwa mu mateeka. Kanyeyamba bwe yali akola constitution ya Uganda yatunulya America kubanga abataasoma polisi bya bufuzi batunulya nsonga bakanyeyamba yalowooza nti ekitambuza America y'ebyo n'atamanya nti ekitambuza system ya America oba enkola ya America abali mu Congress abakiikamu bagagga bajja kukolera ggwanga tebava ku bugaali si bambidde engatte kakati ate wano parliament tugitunuulira kufuna bwe bajja nga bawaayo sente mu bantu nga bajja beeyongeza okukyusakyusa ennaku bubbi butya. Yes, bwe tumanyi basajja babbi bwe bakola. Abasajja ababbi bwe babala ekintu ne baga nti kijja kuba ennaku 10 nga badda ku maleediyo bagula baalu bakyoya baani nga baga nti abantu balemeddewo nga bakuba abamawulire tibalemeddewo. Ekyokubiri abantu bakoowa tukiyita fatiiki. Abantu ba Uganda nga beewandiisizza tewaaliwo ekitongole kya gavumenti kimu kyali kisobola kukola mulimu ogwo. National Identity Card ani kati ne be bakuŋŋaanya okukola National Identity Card ate baabagobye kati balonze ttiimu ndala kuba egenda mu authority ewali ssente. Babbi buli lwalabanga omuntu omugezi omuyigirize ng'akola ebyobusiru ababba. Ensonga nagi twandiyagadde oyogereko yeya leero mukama wo President Museveni agenda kusinkana ne munne Mbabazi. Enti Mbabazi sayina kyali. Mbabazi sayina kyali. Mbabazi sayina kyali. Atali ki. Mbabazi lubuto tetunalaba mwana. Si candidate yewandiisizza mubaka w'ekinkinzi. Tayina kyali. Ekikiba ne mu kutegeera. Kyobala Mbabazi yabadde mugezi. Bwe bagenze okusaba president simanyi bava obwafase. Kwacho tandise byogera kati nga bamaze omujja mu office ya prime minister sayina kyali. Anta ayina status kati mubaka w'ekinkinzi ayina ki. Tannabaire kubeera nominated mugole si mukazi si mufumbo mugole bamwogereza abamwagala era yobulaba bwe bagamba akidduseemu kuba kyadde kibakuba emirundi eki okuteeka ba vice president ababiri kyetagisa amendment ya constitution si lishafu kati institution ezagoba Mbabazi nga Museveni aziyita ate zamendika constitution. Ekyokubiri Museveni okukkiriza okwamendika constitution kiba kitegeeza amusiiriza amaanyi akkiriza minzaani eriwa bapima nga akalulu kawedde ne babaga nti gwofunye 55 on 45 mukole government of national unity. Engeri Mbabazi gyatuuseemu ekanungu ewaabwe ogyogerako. Nze omusajja gwe bagamba nti bakabe Kyanda yatuuka mu nnyumba ye nga mulimu ebisenge 3 bijjudde bwa mitwalo 5 nga musiringi eriyo $, nga wansi waliyo sente helikopita egula sente mmeka. Ekyokubiri muti mukimanyi ensi egenda okusimwamu amafuta kyetuyita oil cars. Kakati bamanyi nti bw'ofuuka president abaagala okubba amafuta bwe bali helikopita bagikuwa. Egundi bano ba Musisi baleeta ebitwa ebivundu eby'eggaali y'omukka. Endagaano gwe bamusize bakoze mu State Council zimanyi obungi. Mumanyi nti amafuta gajja kuvya weganaaviirawo nga tebakyali sente. So ebiti muli naye kyembabuuza nti mmwe nga Mbabazi agenda mu helikopita mwabasinga obunene mu Afirika tewali tribe nene ebeera mu bivvulu. Tugenza kulaba wayisa abaluuli yisa abaluuli yavuddeyo oba mu traditional leaders bamugyeemu taafune sente mwafunyeyo ki. N'olaba bannammwe omukazi n'atunulya abaana be nga abaana b'abakazi abalala bo baagala kusikira kitabu kutwala business empire nga babe balinze gaba mukyere. Ebyo mbibuuli abaana bange. Sudiri yalabiseeko weekend mu kakiiko akabadde kanyonyereza ku by'ettaka. Kati basazeewo gwagenza okukakkana nga ababaka bapondoze. Basazeewo ki ekisaawe kyakomyewo babbi tombulira n'ababaka bammwe dira chiefs bali bamuyita nga bamuyitira ki kwekangabiriza bamuyita bamukangemu
baali bakoze kimbuli ya palamenti ekintu kyobuli bwenguzi kyali yakoze nekiggwayo n'ekizimbe ekyo kyennyini palamenti kyepangisa waaliwo obujulizi nti sikyasudiirwa bwe baamuyita yajja nekyeke z'abaka ba palamenti ezabuuka temuli mugaso mbutudde essomero lya Nabagereka tuteekewo tenti tuteekewo konteyina mbu baswaze gavumenti nti ewaali essomero kati waliko babakube nagambye gundi bosi ge yagulawo nti nkuleetera abewaffe babaka ba palamenti basse ekikubo babaasa emitwe just wasting time balinga omuntu asanga ngewaka wafuddewo omukazi afiiriddwa ne mumukaabya n'atalya mmere afa just inciting bagala bosi kabawe sente tudde ku nsonga y'ettaka ligenze litya anti mubagamba kubaka nkubuuli toyinza kumenya waadi y'abaana anti nkubuulira nkugambye essomero ze nasooka okulyogera nali wisoblow ti baminisita babiri baalitunda era bawangudde kuba sente zitambula naye nze sijja ziryako kuba mumanyi bw'olaba mukakitaawo bw'olaba nnyoka akusuza ebweru n'akumma emmere nga tokimye mazzi mukakitaawo alikukolaki ekiri Kenya mukimanyi ebyo byonna bijja kudda tusibe abantu wano ku pick-up mujja kulaba abantu abasibiddwa ku pick-up musika tyapanikinga nalabye ekiwandiiko Mbabazi kwagenda okusabira obululu ng'agamba nti emu ku nsonga esaana okummisa Museveni obululu tawa abakulembeze balondeddwa kitiibwa ali kwani ku meeya bakugamba ne bwe munalonda Lukwago nga bano bakyaliwo era bajja mugaana mukube bano bagende tubafunyemuki musi tumufunyemuki abakola Kampala mu kampu tetugamanyi tugafunyemuki tewali tender board tewali contract committee abafuga Kampala tubamanyi olukiiko lwe lwali olw'NRM lwokka nga abakansala b'NRM yabagaana okutuula ku kifo ky'obbawa alawinsi n'abawa misaala kati waliwo agenda okunoonyeza Museveni akalumu Kampala kwabo bakansala nabo bagenda kubo kanso mugitunzeeyo obulumu butunzeeyo kubanga musizi kati bali bamuleese bagende musakuba amayumba g'abantu nga tasasula nze nina nekibagamba dda ti Mbabazi azanya reverse psychology akuteekamu omuntu n'ayonoona ate ne babiteeka ku ggwe